abasawo b'ekinnansi mu Busoga njagala okubategeeza nti ebitundu by'omubiri gw'omuntu omuli eggumba, akawanga, omusaayi tibirina kye bikola mu buwangwa bwaffe. Mbasaba mukivumirire nnyo okuziikula abantu nga tukozesa amagumba gaabwe tigayina kye gakola mu buwangwa bwaffe. Nze mbakuwa kakati lino libadde lyaluba ochola atumu eriina Kiwanuka olyogerako kiri tikirina buzibu. Ronald Linyenyonyi oddeyo ono avudde mu Kalustaayo, ono ye jjajjaffe Kiwanuka. Saba Katonda w'abajjajja akuwa omukisa otafaayo dada. Tata gobaddaani Kisige Saadi obadde osoma ddiini kinjagala nnyo nga ddiini Busiraamu olonze linnya kyeridamu lya Saadi Igombe tolidda madini g'abazungu. Sadiki Linyenyonyi odde Buwarabu ono ye Igombe dada kukulemberaku omukisa Kibumba kwenkabi. Obaddani zenda soko okwebaza omutonzi oyo itonda na Mugereka awalala ni dada waife Sewamala Musoke abatusobozeisa okukola olukuŋŋaana n'olwawa bulungi. Tubaire n'okusoomozebwa okw'abalukola ab'emayuge nga bayuza posale baife baida ne mu kifo kino bakisabiramu bakoba nti mu liina lya Yesu olukuŋŋaana oti lujjakola ki nti era mayuge ya Yesu tiyabasabize aye tubalazeeku nti Yesu wano emayuge azirawo ki maani eno mayuge y'abadada baife Yesu ava mu Bayudaaya wano tiiweibwe azirawo buyinza bwona. Ebindi ebyamagero bye tugwe mu lukuŋŋaana luno nti tukansiira abantu bangi abeegaise ku ndikiriza eno y'obuwangwa naki neno era nongera okubiriza bakabona banana tugume twongere okubunisa ekigambo kino ekyendikiza y'obuwangwa neno n'abantu baife benda bwende kuzuukusa omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Kikaaya College Bulenga nze mbakuwa kakati lino libadde lyaluba ochola atumu eriina Kiwanuka olyogerako kiri tikirina buzibu. Ronald Linyenyonyi oddeyo ono avudde mu Kalustaayo ono ye jjajjaffe Kiwanuka. Saba Katonda w'abajjajja akuwa omukisa otafaayo dada. Tata gobaddaani Kisige Saadi obadde osoma ddiini kinjagala nnyo nga ddiini Busiraamu olonze linnya kyeridamu lya Saadi Igombe tolidda madini g'abazungu. Sadiki Linyenyonyi odde Buwarabu ono ye Igombe dada kukulemberaku omukisa Kibumba kwenkabi. Obaddani Muwanguzi Timose obadde osoma ddiini ki? Bulokole olonze linnya kyeridamu lya Timose Mukasa. Ani musumba w'abaddaani? Obulu asabirawa kanisa yeriwa Masters what? Ising. Obulu musibule mugambe timunangeeze kusibudde pastor. Master DCD eyo abalokole bonna ab'emayuge gye bakuba olukuŋŋaana olulemesa olukungu. Master DCD toyina pulogulaamu kati Obulu asaba biki? Obulu talina pulogulaamu ajja tumuyigirize lubaale waabwe w'abalugwala. Mulugwala mudaama. Maama obadde oyitibwani? Kagoya Mariam obadde osoma ddiini ki? Busiraamu
obadde osaala wabivaako olowooza erinnya kyerida mu lya Mariam erya Namulondo ku bwa Namulondo obw'abayisa wakooli ennamakoko owakawuni kwafulu bweza Namulondo liryo ly'obusiraamu obadde ani Mariam linyennyonnyodde gye wava ono ye Namulondo w'omwisi bakooli gajja omukulembere mu omukisa genda bakuteekeko ddamula kabona tukole mango maama obadde ani Kadija obadde osoma ddiini ki busiraamu olowooza erinnya kyerida mu lya Kadija nze mbandikuwa maama tulina maama Nabuzaana maama Nabaga maama Nalubowa maama Namukasa maama Namirembe tulina maama Lukowe olondani lyetwende lya maama Nambaga maama Nambaga ono omuweerezaawo obadde ani Kadija alinyennyonnyadde gye yava ono ye Mutesi Nambaga. Abasawo b'ekinnansi mu Busoga njagala okubategeeza nti ebitundu by'omubiri gw'omuntu omuli eggumba akawanga omusaayi tibirina kye bikola mu buwangwa bwaffe. Mbasaba mukivumirire nnyo okuziikula abantu nga tukozesa amagumba gaabwe tigayina kye gakola mu buwangwa bwaffe, wabula bubadde obusungu olw'okututeekako ekikolimo kubanga twegaana obwa Katonda bwaffe. Amaanyi n'obuyinza gaba ku ffe. Omuzimu bwe gukugema ogwampologoma ne gumala okukwata teri kikunonya magumba wabula amagumba gaba gago kwe gutudde. Amagumba ebitundu by'omulamu bw'omuntu bikola ng'omuntu oyo muki mulamu. Mbasaba mukwatagane nnyo. Ebibiina by'abasawo b'ekinnansi tibibaawula mu nzikiriza eno. Oba oli wa kibiina ki oba wa kibiina ki ng'azze mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono muleke ajja asinze. Kabona agendayo mubuulire enzikiriza oba wa Uganda lidagala lyayo oba wa tuli bumu oba wa buwangwa n'ennono ku ntikko oba wa buli ggwanga oba wa guluddene gwe kasitajja nga wa buwangwa na nnono alimu obujjajja mukkirize ayingire enzikiriza y'obuwangwa naki n'obwakabona bukole ki bumuwe. Eno yenzikiriza empandiise eri mu mateeka timukiyita kidiini eri equivalent oba yenkanankana n'obukatuliki n'okubusinga kubanga registration gye tuyina n'obukatuliki tibugirina, registration gye tuyina n'obusiraamu tibugirina. Lwakuba nti bali batufuula abaddu naye ffe ng'ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tondizimu face registration gye tuyina mu ggwanga yeeyo eragirwa ab'amadiini bonna okuba nayo. Weewaawo era mulowooza nnyo nti titwakola okulabika nti mu mateeka tutambula kuba amateeka ga Uganda tokkirizibwa kuŋŋaanya bantu bataano nga amateeka oba abakulembeze bannabyafuzi oba basecurity tibakola ki tibamanyi. Mbakubiriza okweyanjula ku poliisi. Tokola mukolo gw'abantu 15-20 nga tiweyanjudde ku ki poliisi. Ffe tuli wano nga IGP amanyi, RPC amanyi, DPC amanyi, OC amanyi, si mu kumanya mu bigambo mu mpapula. N'ekifo ewali emikolo gyaffe tuyina ebbaluwa ekakasa okuva eri nannyini kifo nti yakituwa tukolerewo ennaku mmeka. Timuddamu kukola bintu nga tibiri mu mateeka. Nze ndasooka okwebaza omutonzi oyo Itonda Namugereka awalala ni dada waife Sewamala Musoke abatusobozesa okukola olukuŋŋaana n'olwawa bulungi. Tubaire n'okusoomoozebwa okw'abalukola ab'emayuge nga bayuza prosareda ife baida ni mu kifo kino bakisabiramu bakoba nti mu linnya lya Yesu olukuŋŋaana oti lujjakola ki nti era mayuge ya Yesu tiyabasamize aye tubalazeeku nti Yesu wane mayuge azirawo ki maani. Eno mayuge y'abadada baife Yesu ava mu Bayudaaya wano tiiwaibwe azirawo buyinza bwona bwona. Ebindi ebyamagero byetuwe mu lukuŋŋaana luno nti tukansiira abantu bangi abeegayisa ku ndikiriza eno y'obuwangwa naki n'ennono era nongera okubiriza bakabona banange tugume twongere okubunisa ekigambo kino eky'endikiza y'obuwangwa n'ennono abantu baife benda bwende kuzuukusa.
omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Kikaya College Bulenga.